Dr Rosemary Byanyima amaze emyaka 2 nga ye mmyuka w'akulira eddwaliro ly'e Mulago. Olwaleero tubaddeko mu mboozi ey'akafubo ne Dr Byanyima ng'ono yakwasiddwa obuvunaanyizibwa bw'okukulembera eddwaliro lino olunaku lw'eggulo. Strategic plan gye tukozesa kati ya 2020/21 okutuusa 2024/25 gye tutambulirako, era nange nina kusigala ku mulamwa. Mpozi bwe tubaawo tukoze review mid-term nga tulaba nga waliwo ebirala bye tulina okukyusaamu, era ekyo kijja kuba kikoleddwa with consultants nga bye tukyusaamu tuba tukkaanyiza ng'abakulu mu ddwaliro nga tukolera wamu ne board ministry gye yatuwa. Eddwaliro lyonna okutambuzibwa obulungi lirina okuba n'abakozi abamala ate nga baagala kye bakola. Wabaddewo obunkenke okuva eyali akulira eddwaliro lino Dr Baterana Byarugaba lwe yakwatibwa wadde nga yateebwa kakalu ka poliisi. Okuva lwekyabaawo okutuusa nakati obujjanjabi bugenda mu maaso. Ekyo kikangabwa kigenze kikendeera, n'abasawo bonna abakola mu ddwaliro kati bamanyi nti balina okugenda mu maaso okukola emirimu gyabwe. Dr Baterana bwe yabadde awaayo ofiisi olunaku lw'eggulo eri Byanyima eyakiikiridde minisitule y'ebyobulamu Kenesi Akiiri yasimbye essira ku by'obwerufu. Byanyima alina enteekateeka ku nsonga eno. Kati tulina okusomesa bonna abali mu ddwaliro nti balina obuvunaanyizibwa okuba nti bakozesa bulungi bye baba bakwasiddwa. Eddwaliro lirina okubeera n'ebizibu mu accountability. Ekimu ku bizibu ekitongole ekirondoola ebyobulamu mu State House kye kyazuula kwe kukkiriza famasi ez'obwannannyini okubeera mu malwaliro ga gavumenti nga tezisasula na ssente za bupangisa. Tubuuziza Byanyima oba kyetaagisa okubeera ne famasi zino mu malwaliro. Tujja kukkaanya tukyogereko gavumenti naye okuteekamu ssente okulaba nti buli omu alina okufuna obujjanjabi nga talina kyafulumya okuva mu nsawo ye.